bakola lwaki tebagala babirabe lwaki tebagala babirabe lwaki bateeka emizindaalo abaana bafuna ango ziri embi. Ladies and gentlemen, wetutuukidde mu Nansana wano nga embeera tennategeerekeka bulungi kubanga Rob abadde agezaako okwogera n'abantu bano bwe bagezaako okusengula ku ttaka kyokka ate poliisi eringa eyagala okumulemesa okwogera n'abantu ba wano. This is the current situation. Bitabuse. Bitabuse, ladies and gentlemen. Baba lemeseza forcefully. Forcefully. Hey, osibye kamera. Atoka kutuulako. Kamera. Vai. Embeera bweri nga ndi mu miliyoni ziwera baganda baffe
ennaku eri mu bantu Bende. Amuri pasi tuye zizi. Baba kakao. Sorry. Anyanya. Jamuni rawo bona batiri goli watamale. Abantu basenga. Uliriza. Odaliona. Ubanga tulifenna. Biratavima amati zabatutangole fenna. Uliriza. Yogera ndi kino. Ya. Ushegede. Tomanya ani ali wano. Kamba bolabye uliriza ngamba kino. Okay. Joel. Sajja bazibu nnyo. Gwekola kyakusharinga eno embeera ffe katugikwasaganya kubasolozaamu omusolo kiba kitegeeza ebamanyi nti weemuli ate ne bizinesi zemukola weeziri mu butuufu bwazo otherwise baali badde tebakikola ekyo kibuuzo namba emu. Ekibuuzo ekyokubiri twebuuza bannange lwaki ensonga zino zibeeramu kubanga wano we tuli bamenya amayumba gammwe zi bizinesi zammwe mpise wali ku poliisi ekyayimiridde wakati wennyini eno wali essundiro ly'amafuta waliwo zi bizinesi ez'enjawulo abaffe lwaki mu nsonga zino tubeeramu n'abaana n'ebyana waliwo entobazi ezimanyikiddwa mu ggwanga lino zonna kati zijjudde factory amakolero bw'ogenda Namanve bw'ogenda wa Victoria okulembeze mu wakisituliro balaba nga mulwana ku nsonga ezo abo babavaako oba oli awo kubanga abataddeyo zi kampuni zino amakolero gano ebizimbe bino balina akakwate oba beba bwennyini abali mu gavumenti. Kakati ffe twebuuza lwaki tubeera n'abaana n'ebyana mu nsonga zino kubanga zi factory ziri eyo mu ntobazi tewali buzibu. Kati ekyo nakyo tukyebuuza wano wennyini we tuli waliwo ebizimbe ebikyayimiridde nga twebuuza
lwaki tulina abaana n'ebyana mu nsonga zino. Points zange naziwandiise wano kuba nkulu. Wano nategeddewo nti waliwo abamu abalina ebibanja kayito ebyapa kakati ekyo nakyo kibuuzo kiri awo. Abantu yes balina ebibanja byabwe, balina ebyapa byabwe, tayito zaabwe. Ate nga bali wano mu kitundu bataddewo bye bataddewo n'abalala weebali naye n'ogamba nti aka tugendere bano abamu tetubayisa bwe tuti. Lino si eggwanga lye twagala okuzimba. Ye Uganda gye twagala okubeera nayo kubanga wano muli mu kwebuuza abazimbi eyo factory n'ebirala bo abo bo akasente temuweerera abaana ne bagenda ne basoma. Tubeera n'obuzibu ng'adeni site zinaku maati mubiwulira ebyo biri mu ntobazi. Nze mbaddewo ebbanga nalina mawulire ebyo mbimanyi naye agabawaawo bamuyita General Kahinda. Lwaki tubeera n'etonya ekibuga mukiraba? Waliwo abantu abazimba eyo nga tebalina zi approval, n'azimba tataddewo na drainage mu kibuga naye tewali buzibu ne bamuleka. Enkuba bw'etonya amazzi tegalina we gayita, ekibuga kyonna ne kibooga. Lwaki twagala okukwata obutonotono n'okwatako wano n'okwatako wali? Nze ngamba nti twagala tubeere ne holistic organization okutereeza obulungi ekibuga kyaffe kyonna, nga tozze n'ogamba nti aka tunoonyeyo abanafu betunanyigiriza oba tolina kyobuyambye, kubanga bonna ogoba abali wano naye bali abanene ne basigala nga bakola be bakola, oba tolina kyamaanyi kyoyambye. Si weewaawo kakati bwebwenkanya bwe twogerako ekisembayo. Bwe nawulira bino of course nenjogerako n'abakulembeze baffe n'abantu abalala, nenkubira executive director wa NEMA omwami bamuyita Dr. Akankwasa Balireega, netuwayamuko kubanga omukulembeze mba mukubira essimu n'agikwata nemubuuza bye mubuuziza, nemubuuza ebibuuzo bingi, obusosoze ate abalala abasigaddewo, ate lwaki musosola nemukwata kino bali nembaleka, nemugana omubuuza nti abantu bano bagamba nti tebafuna na notisi emala. Nenkimubuuzaako ye n'angamba nti notisi zaaliwo, kaakati bannaaye notisi mwazifuna ezimala? Nemubuuza n'ekirala, abantu bano muzzeeko ne mwogerako nabo? Kuba ne mugamba si kirungi ng'ekitongole ekya NEMA ne
era mu office eyo ne mukolera ku remote control abantu bano bannayuganda kyovulula basasula abantu abazze abasirikale baani ne bajja ne bakola effujjo ku bantu ebintu by'abantu ne babyonoona abamu kati basuula ku nguudo naki embeera eyo nkyamu ne mugamba nti kaakati ssebo kyenjagala okole nga temunagenda maaso nanteekateeka yonna of course kyemwonoonye kinene naye mpulira nti waliwo n'abalaba batadde zimaaka nti baagala kujja ne mugamba nti nga temunagenda maaso na mbeera yonna njagala okukolera ekintu kino tubeere ne meeting erimu abakulembeze ab'ekitundu kino erimu ne ba representatives mu abo abamenyeddwa kubanga yes abakulembeze baffe bawona bunalima wakayima bakansala baspeaker n'abalala nga weebali naye nga twagala ne ba representatives mumwe abamenyeddwa naawe be baagala okumenya mufunemu ba representatives tubeere ne meeting tubawulirize okusooka nabo batuwulirize kubanga obukulembeze kikulu nga just towa orders n'otula im office nowa orders nedda bano bannayuganda nga tuwagala nammwe babawulirize mwogere ku nsonga zammwe ezo nti abaffe tulina ebyapa abaffe tulina ebibanja